2:3 mu Bafilipi 2:3 Bayibuli etugambye temukolanga kintu kyonna olw'okuyomba newankubadde olw'ekitiibwa ekitaliimu, wabula buli mu buwombeefu buli muntu agulumizenga munne okusinga we yeegulumiza yekka. Tokolanga kintu kyonna olw'ekitiibwa ekitaliimu. Bw'oba oli wakuyamba ng'oyagala kitiibwa bireke leero ddala, kubanga ogenda teeka ekikolimo ku bulamu bwo, togenda kufuna mukisa. Kubanga mu maaso ga Katonda tufunayo ebintu bibiri, mukisa oba kikolimo. Ekitegeeza oba tofunye mukisa ogenda kufuna kikolimo. Oyinza okugamba nti ate nze okugabana enjogera kinkolimisa. Bw'otafuna mukisa ofuna kikolimo. Haleluya. Bayibuli etugambye tulemenga okukola ekintu kyonna olw'ekitiibwa oba olw'okuyomba. Haleluya. Tubeerenga buli omu agulumiza munne, Mukama wajja okutuweera omukisa. Agulumizaamu waliwo owooluganda w'oyinza okulaba munno ng'ekyamazima ali mu bwetaavu, naye ng'ate talina ngeri ki gy'agenda kukugamba. Naye ng'olabira ddala mama Gloria ye talina kyakufumbira baana n'obeera awo. Leero mulinze bw'atanyega sijja kumunyega. Dadi yatunyumizaako omukyala gwe yagabiranga n'alindanga amwebaze. Lumu n'agamba nti sijja kumuwa tulabe gy'anajja, naye ng'akimanyi yeetaaga. Obooluganda Mukama yalina akasanvu, gwe bw'otayimirira ate Mukama agenda kubeera kugwayimusa. Kati obooluganda bw'obanga olabye munno wali eri ali mu bwetaavu, naye ate n'olinda mama Ssentongo amale okujja okuvunnamira agambe mama Gloria ekyamazima nze n'olwokusatu sijja ku kyaki kubanga sirina kagato kenzijja nabo, naye ng'ate gwe wakirabira ddala talina, kyokka nga tolina obusobozi obusobola okumuwa. Muganda wange gwe malala obeera weegulumiza. Ku lwaki? Tulaba Mukama waffe Yesu yasisinkana omusajja ono. Tusomeko mu Yokaana 5:6. Yeenoonyeza kitiibwa kyonna. Tulaba mu Yokaana 5:6. Yesu bwe yalaba oyo ng'agalamidde n'ategeera nga yakamala ennaku nnyingi, n'amugamba nti oyagala okuba omulamu? Omulwadde n'amuddamu nti ssebo, sirina muntu ansuula mu kidiba amazzi we geeserera, nze wenjigira omulala nga nsoose okukkamu. Yesu n'amugamba nti golokoka, weetikke ekitanda kyo otambule. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Tulaba Mukama waffe Yesu, ekigambo kya Katonda eky'amazima Bayibuli twetaaga okugimanya ate twetaaga okugibikkulirwa. Era bw'obanga osoma Bayibuli sabanga omwoyo wa Mukama akubikkulire. Kubanza nasomye wano eno ne ŋŋamba nti Mukama atugamba tumusabe. Naye Yesu wano eno yalaba omusajja, teyagamba nti kanninde omusajja ono aŋŋambe. Haleluya. Teyagamba nti ekyama, kuba ye yali amaze okulaba nti mulwadde era amaze emyaka mingi nga mulwadde, naye teyeegulumiza nti ate kanninde aŋŋambe. Ye yamanya nti omuntu ono yeetaaga kanninde mukolere kyayagala. Ate munnange ne bwe yamubuuza nti oyagala okuba omulamu, omusajja yasooka kwetooloola. Ansa yali emu yokka nti ye njagala. Naye omusajja yagamba nti munnange nze wenzijira okugwa mu kidiba ng'abalala bansooseeyo dda. Haleluya. Olw'ekirwadde kye yali amaze nakyo, ng'agenda okugenda nti ave mu kidiba. Ekidiba kino kyalingawo ng'abantu bagwamu bawonyezebwa amazzi, nga malayika gy'anasikula amazzi abagwamu asoose ogwamu ng'awonyezebwa. Ekirwadde kyali kiba kikuluma. Naye omusajja ono yatuula ku kidiba emyaka mingi nnyo, nga ye omusajja wattu agenda okutuuka amazzi nga geeseze nga waliwo yamusooseeyo. Yesu amubuuza oyagala okuba omulamu? N'addamu kwetooloola, kwe bayita beating around the bush. Tatuukira ku nsonga. Ansa yali emu nti ye njagala. Naye olw'okuba Yesu yali teyeenoonyeza kitiibwa kyonna, teyeegulumiza, yamugamba bugambi nti kale weetikke ekitanda kyo. Teyafaayo ku musajja ono biki byamugambye nti ate mubuuza birala addamu birala. Haleluya. Teyalowooza ebyo nti ye yamanya bumanya nti ekyamutumibwa kubeera ng'awonya, ekyamutumibwa kubeera ng'alokola. Yali missoni ye. Yamanya nti omusajja ono nze nina omulokola okumujja ku kidiba wano. Haleluya. So n'atalinda nti ateeka olw'ebitiibwa, kuba Yesu yalina ebitiibwa byonna. Ekitiibwa kyakiyina nga mwana wa Katonda era ng'alina obuyinza bwonna. Yandibaddewo n'agamba nti kati ku myaka gy'amaze ku kidiba kamulinde
antegeze kyayagala. Kati abooluganda ffe naffe tulemeddwa nnyo okufuna omukisa gwa Katonda olw'okwegulumiza mu ngeri eyo. N'olaba ekyamazima nga munno yeetaaga naye n'ogamba nti nedda tansabye, n'ogamba nti oluusi ng'aba yeetaaga naye nga talina wakutandikira. Haleluya! Tuli mu kuyiga abooluganda. Temugamba nti Mama Gloria aninya sitole, naye tuli mu kuyiga ku kwegulumiza. Yesu yeebazibwe. Tweggyeko ebitiibwa byonna. Olina ky'osobola okukolera munno, kikole, Mukama ajja kuwa omukisa. Kikole wadde nga tannaba kugamba. Olaba yeetaaga